omuntu afightingira for the right thing teetaaga nakulabibwa omuntu gwafightingira it's the right thing. Ne omukibuzaabuza naye mukiteekamu okuyita abapoliisi mutiisetiisa abantu omanyi kimanyi wano era nga bugambye mbu mweri kampu kimanyi wano nti mweri kampu waliwo ne batulye olowooza yandize nayimirirawo tetulina kyetuyinza kukola. Ekibuzo kino kimubuuzizza nga mubuuza Shiba nawe nteekateeka n'agamba ki n'agamba Shiba waali. Olowooza lwaki agezaako okujja mu bizinensi yaffe. Oli mufere omwana olina wakiwaani. Kyebuuza nti oluyimba lwo lwe batutwalako lwe bagenda tukuwa. I expected that. Kati njagala mumpeemu jasi akadde kano tuve mu ki saagala nnyo kavuyo kangi kayingire mu kivulu kyaffe because saagala abantu balooze tukola kavuyo kutunda ki. It's not good for a brand like me that I have to do such things to promote a show. So saagala kibeeyo kitya, but I want you to understand, I promise you that song will be released. Because you know why? It's my song. Thank you so much. Thank you so much. Ngenda sokolindako Smith. Ngenda kutwala ekibuuzo ekirala kimu kyokka tudde ku mulamu. Yeah? Ebibuuzo kati bye tubuuzizza bibadde entirely tuvudde ku show. Mukitegedde? So njagalayo ekibuuzo ekirala kimu kyokka ekigenda okuggalawo ebibuuzo. Come on now, Colin. Amara shows me your TikTok. Bro, you're so creative. Thank you for loving me. Hi. Yeah, I'm Steve from I have a few Yes, sorry, I wanted your attention. I know who wouldn't. I want to ask a question about branding over the years, because we've seen you do your own branding and come out with a brand that is Shiba faster than Queen Shiba. So I want you to tell us, what are your thoughts about branding in the modern day era of music industry in Uganda? Two, so many people look at you and they think you're selfish, but people out there want to know, where do you draw your inspiration from? Because now you're a mother, congratulations by the way. Before that, you used to tell us. Now, where does this inspiration that makes you do a comeback at only 9 months, where do you draw it from? Then, your coming back has brought a lot of questions and a rise to something that we are given a deaf ear to. That is cyber harassment. We've seen one of our colleagues, going to the police and all that. What is your take on cyber harassment? And you have, a lot of experience. How have you dealt with cyber harassment? For the young artists that are new in the game, like my friend Acidic Vocals, Katarian Kando, Modra, and the boys. What is your take on cyber harassment? And would you actually go to that level of taking someone to... These are my
boys, these are my men, you know, Kabako, you know, and the rest young girl, you know, Shiva, back to the boys. Last, as I come to the guests, we are going into a political era, very disturbing to everyone in the music industry. Do you think it is okay for an artist to show their political affiliation? Thank you so much. Shortly to reply your last question, I think I've seen artists that have shown their political sides, and I think it's absolutely going well for them, because this is the thing. I'm going to say this again. I'm not a politician. I'm a humanitarian. I'm a feminist. I love to do the right thing. And to be honest, politics is not a game that I understand so much. So I prefer not to speak about things I don't understand so much. Thank you so cyberbullying. The thing is, cyberbullying when we Uganda byomagenda kidosa watagala. Abamu kuffe bambuuliza emyaka gyonna. Naye tusikise because omanyi lwaki. Omulimu gwe twakyuzinga ogwa public figure, it comes with so much. Buli omu afulinako opinion nakumanyi. Can you control that? No. Omuntu wakuyitako n'ayogera ekiyinza okukuleetera obulabe ng'olina okweyimirira ng'ogenda okola ki? But you can't be the one paying bloggers okuvuma abalala ate gwe n'oloopa cyberbullying. So you need to preach ng'oba ogenza okuloopa cyberbullying, then don't do it. Naye bw'oba ate oloopa cyberbullying only when it's convenient to you, that's also wrong. So cyberbullying fenna tugirabe ku site zaffe fenna kubanga tuli bantu, right? Don't do something that you don't want me to do to you. Simple. Tutandikira ku ffe. Thank you so much. I think that's it. Hi. Microphone yunga. Yes, ma'am. Yeah. Kabuze kachibuliza abali wano tuwulira waliyo omukyala fuma nnyo kwamisha sengasi yanakisa otambuza ekiboozi wakola BBL manyi bo bakula bubiri akati omukyala oyo wendo unati agamba wakola BBL ndio tukimanyi bulungi okumubiriko ne lockdown waliko bulungi exactly wakwali kati omukyala wazadde then okolera workout slow down naye yagana kikola ki kakati ekirala twafunyemu abantu omanyize ndi fighter wo nnyo ku TikTok okimanyi okimanyi bafune n'abayo ne banaliko naye nze bajja kunzita ku nno wewe namba nizafuna eko mafia boss nangamba lwaki tewesonyiwa kwani lwaki tewesonyiwa ayagala nnyo okukisa naye nze tebantisa naye awo okimanyi ekya BBL olwaganda ekyobumanyi but the thing is I think it's obvious to every mother, well, if you give birth, your hips widen, your palms widen, it comes naturally. So, but I'm working on it. I'm not losing my weight to what I was. I don't want to go back there, but I want to strike a beautiful size. Very beautiful, very sexy. It will take me some time, so please bear with my ass right as I go through. Oh yeah, lastly, Tamale Junior njagala ogala webibuuzo.
waliwo ekibuuzo ekikulu nga kikwateganako baana abawala n'abakyala olina ekizi kyewakolanga ekirungi nga oyambako baana abawala ba sanitary pads okyakikola anti bamuzeemu bannange baana ebibuuzo mugenda kuzikiriza tubikomye wano olw'ensonga akadde katuliridde envinga naye njagala okwongera okubajukiza ennaku z'omwezi nga 22 August tugenda kubeera ku Serena Hotel wabula ennaku z'omwezi nga 24 era omwezi guno Queen Sheba agenda kubeera Luweero ate ennaku z'omwezi nga 6 September agenda kubeera Dubai abayinamuko ka tiketi ne ka passport tusobola omuwerekera si kiba kigwa njagala okwongera okubajukiza nti tiketi zaffe tuzitundira mu bifo eby'enjawulo okusookera ddala wano ku Serena Hotel ku